pulojekiti ya Bugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madina Care agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange John Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okusunsulamu baminisita abagenda okukola ne President Museveni kukomekerezeddwa olunaku olwaleero. Mwaba basunsuddwa okuyita mu kakungunta kwe kubadde minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo, ow'ebyobulamu Sarah Opendi n'abalala bangi. Ate bo abalala babiri bibatabuseeko bwe basuuliddwa nga ku bano kubaddeko Tibaleke Adrian abadde ow'abakadde ne Orot Ismail abadde ow'emirimu. Kisaakye Joan alina ebisingawo. Akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku kusunsula abantu abalonde ba Pulezidenti kamaliriza okusunsula baminisita abajja. Akakiiko kano akakulirwa Sipiika wa Palamenti kasudde baminisita babiri okuli Orot Ismail eyabadde alondeddwa okubeera minisita avunaanyizibwa ku mirimu ne Tibaleka Adrian eyabadde alondeddwa nga minisita avunaanyizibwa ku bakadde n'abalema. Okusinziira kwa myuka omwogezi wa Palamenti Helen Kaweesa, okusunsulamu kutambudde bulungi wabula basanze okusoomooza nti baminisita abamu babadde tebajjukira buyigirize bwabwe. Omulimu guno gw'okusunsula era bakira abantu bonna abaali balondeddwa bakuumye obudde ne bajja ne bogeraganya n'akakiiko kano abamutawamu ebiwandiiko byabwe osanga tebikwataganye n'ebyo byandibadde baagala akakiiko ke bandyagadde. Twebaza bonna abadde wano bonna amanya gatuweebwa abazze ne bayita mu kasengejja kano tubakulisa tubayozaayoza n'abo abazze abatayitemu tubagaliza birungi mu maaso. Akakiiko olwaleero kasunsudde baminisita okuli Namuganza Persis, minisita omujja ow'ettaka, Sarah Opendi nga ye minisita omubeezi ow'ebyobulamu, Anita Evelyn ngono ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku musigansimbi n'abalala. Baminisita bano boogedde ebimu ku bye bagenda okukola nga batuuse mu minisitule ze basindikiddwamu. Minisita omujja ow'ebyobulamu Sarah Opendi ategeezezza nga bw'agenda okutereeza ebyobulamu omuli ensonga y'ebbula ly'eddagala ssaako n'abasawo mu malwaliro. Kutegeeza era bannayuganda nti ekizibu ekya kansa eddwaliro oba mashini ekola abo abalina kansa okuzimba kugenda mu maaso, tusuubira nti mwezi gw'omunaana oba mwenda tujja kuba tulina we tutuuse. Ate Namuganza Persis nga ye minisita omujja ow'eby'ettaka akkaatirizza nga bw'atagenda kuttira ku babbi b'amataka liiso olw'ensonga nti ayagala bwenkanya. Nja kulaba nnyo okulaba kututeesa ne munange oba ne mu department gye bataddemu tuleete land fund. Tulina okuteekawo ensawo eyamba abantu abatesobola kwegula ku mataka gavumenti ebakwatizeeko. N'olwekyo ekibata ku sayidi zombi bw'oba weekibanjanga naawe weweesenza siwawo nzimayinizi fairness ekyange bwenkanya naawe tetujja kunyigira poliisi. Baminisita abanaakakasibwa nti bayiseemu baakulayizibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olwo nno batandika okukakkalabya emirimu gyabwe mu butongole. Okusunsula baminisita kukomekerezeddwa olunaku olwaleero ng'era omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Right Honorable Rebecca Alitwala Kadanga wakuweereza alipoota eri omukulembeze w'eggwanga okukakasa abo abayiseemu ate abanaaba bagudde omukulembeze w'eggwanga y'anaasalawo ki ekiddirira. Kisaakye Joan, Kingdom TV amalingiriro. This is Kingdom TV.